Kampala kimu ku bitundu mu ggwanga ekibiina kya NRM ekibala ekisinga okukola obubi bwe gutuuka mu kalulu lw'akuba pulezidenti abaka ba palamenti n'ebifo ebirala omulondebwa w'abakulembeze kyokka ku mulundi guno oyinza okugamba nti kino NRM bazi bakimanyi bulungi era nga batandikiddewo enteekateeka ez'amaanyi okulaba nga bawangula akalulu okakasa kino abakulembeze mu NRM mu Kampala batandise kaweefube okuwonja akalulu kabeesimbye ku kadi ya NRM ne Pulezidenti Yoweri Museveni. Begabanyizawo ne batambula amagombola ga Kampala gonna okuli Nakawa, Lubaga, Kawempe, amasekati ga Kampala ne Makindye. Mu masekati ga Kampala bakuye olukuŋŋaana gaggadde ku MTN Arena Lugogo olwetabiddwamu amyuka ssaabawandiisi w'ekibiina Richard Odongo, omuwanika Rose Namayanja n'abakulembeze ab'ekibiina mu Kampala. Odongo asibira na kibiina okusonyiwagana okwerabira ebyo n'ebibaddewo mu kamyufu babise ebali bakwatagire wamu okulaba nga Museveni awangula akalulu. Yesentibwa NRM mu Kampala Salimu Uhuru ayogedde ku muviye gibaddewo mu kamyufu n'ategeeza nti naye yagirozezaako. Asibye abakakiiko ak'ebyokulonda mu NRM okuwuliriza ensonga zaabo abalina okwemulugunya. Nnyo wabaddemu obuvuyo bungi nnyo, okubba bungi nnyo mu akalulu kaffe ka NRM naye nga chairman wa NRM Kampala Central kinkakatako okulaba embeera zonna ngihandolinga ate tulinda Electoral Commission efeeyo n'obwenkanya kyetufa twagala bwenkanya. Lubaga bannakibiina bakuŋŋaanidde ku Silverstone Gardens gye baaniriza amyuka ssente wa NRM mu ggwanga Alhaji Moses Kigongo mu bungi era ng'eno abeesimbyewo n'abawangudde mu kamyufu bakwetabyeko. Kigongo alabudde obutakolagana muntu yenna asusula mu banne nga beesongamu ennwe olw'enjawukana mu ndowooza z'ebyobufuzi. Mu Lubaga wano babadde batandika okugyamu empisa gy'endaba nti si nnungi, empisa y'okutandika okuddira abantu baffe ne bagabira abantu abalala kyoyo wagundi oli wagundi ekibeetu ku kikomi. Omuntu anagezaako okwonoona munne kijja kumuyamba. Yesentibwa NRM Lubaga Abdullah Kitata akola emirimu abeesimbye Lubaga n'alabula abantu bonna abatali beetegefu okola okubassa ebbali akole n'abo abeetesitesera okutambula naye. Ekituleese nti nze chairman w'ekibiina owa Lubaga district kitegeeza ninze Museveni owa Lubaga ng'ensonga yonna tennamutuukako waggulu emala kunnema wansi. Julius Kafuluma, Navuga Peace ne William Byondo be bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.